Good evening, ladies and gentlemen. Lele ensonga endese si birungi. Naye bano batujoze ne bakuna. Mbeera ntya ne overstay mu nsi yange. Kyengamba national ID olugwako nga ngenda mu overstay nga ntandika kusasula. Bannange mulowooza muosa mbuuza bubuuza. Obeera otya mu nsi eyo mwe wazaalibwa n'obeeramu overstay. So nkubiriza yenna gwe kikwatako akole ebintu bino wammanga. 1. Aligestalinge abana Uganda yonna gye bali okutandikira Uganda Koboko Jumani Wuuyo tukiridde paka yonna gye bali ankole Eastern Uganda yonna gye bali balina okuligestalingibwa. Ekyokubiri n'abali ebweru wa Uganda balina okuligestalingibwa. Abali e Dubai, abali Omani, abali e Bungereza, abali e UK, US, bonna balina okuligestalingibwa kubanga kibakakatako ng'abana Uganda okuligestalingibwa. Ate ku bwereere nkiddamu free of charge. They should be registered free of charge because they are Ugandans. You cannot be in overstay in your own country. Ekyokubiri, right now abantu enjala eyagala kubatta. Obwavu bufuuse obwavu. Ebbula ly'emirimu lifuuse ebbula ly'emirimu. Kati mukera ku matya oba mulowooza mutya oba mulowooza kuki ku inflation esusse. Inflation omuntu takyasobola ku earning a living because of inflation. Inflation kyeki? Cost of living is high. Okubeerawo kw'omuntu kwa bbeeyi. Sukali takyagulikikako, sabuni takyagulikikako, school fees bamwongeza, ba rent mwayise etteeka erikyasinza okubeera ery'ekisiru. Kwegamba ne mubeerawo nga mututamye butami. So yenna gwe kikwatako neera naye mu advisinga muteeke oba you put a price seal on the prices of necessities. Muteeke ekkomo omuntu wate ekkomo ku miwendo gy'ebintu omuntu by'alina obbeera nabyo. Kubanga omuntu kyateeka alina okulya, that is a necessity. Omuntu kyateeka alina okusoma, omuntu kyateeka alina okwambala, omuntu kyateeka alina, those are necessities. N'ekisembayo omusolo gwe mutujjako mugukozesa ki? Omusolo gwe mutujjako mugukozesa ki? Mugutukuŋŋaanyaamu mu bulumi gwe mungi. Bannanga abasuubuzi bakomplaininze nti omusolo gususse. Si basuubuzi bokka, n'ab'amasomero kye kimu, si n'ab'amasomero bokka, n'abano bonna abalala bakomplaininga. Pay as you earn, afuuse pay as you earn. Akavubuka kakafuna obufunye omulimu kasikitawe kanyabo bwakatandika okukola ne mukajjako omusolo azifu kagenda kudduka mu nsi yaako. So abalala bali ku bwakadaama mubajjako omusolo azifu mwabazikola. Ate olizifuna ne tulyoka tufa enguudo ebinnya ku binnya, malwaliro teriiyo ddagala, omuntu n'abonaabona mmwe nga muli mu V8 muvuga. Naye mmwe bye mukola mubirabamu amagezi. Muli mu V8, muli mu ki mutuduulira buduulizi ffe abanaku abantu ba wansi. Enguudo ne zijjula ebinnya ku binnya. Ate ze mukoze ne muziraga naye namwe mukimanyi nti tezimala myaka gisukka 5. Bannange tweddeko eno nsi yaffe. Tweddeko unless nga mwe abalimu abakulembera muli bagwira. Naye we mubeera nga muli bana Uganda, you should reason like Ugandans. Mulina okubeera nga nammwe mulumirirwa nga ffe abantu ba wansi kye tuyitamu. Ku lw'embeera ng'eyo tusaba yenna gwe kikwatako aveeyo. Ba policy makers ogwo mulimu gwammwe. Mr. Museveni we biba biganye tuleke, twakulaga nti tulina obusobozi tuleke. Dani okwonoona tuleke. Tuveeko. Dani okwonoona. Omunaku takyalina kyakulya.
omunaku takyatambula omunaku buli kimu the cost of living is very very high n'ekirala kano nkabawanga kalowoozo akalowoozo akasembayo gavumenti kino mukijja kunze kyali mu manifesto yange naye oba mwagisoma oba mukola ki oba mwefuula biki bye mutategeera simanyi gavumenti terina kufeedingira ku musolo gwokka na kwewola mukole factories mukole ebintu ebyenjawulo gavumenti mwejja ssente tukooye okutunyunyunta mukamente gye mutaliisa mukole businesses ez'enjawulo nga za gavumenti musobola okugamba mukole buses nga za gavumenti musobola okugamba tukole training nga za gavumenti musobola okugamba tukole factories nga zi value addition zi cooperative factories nga za gavumenti ez'emmwanyi ez'abiki so that gavumenti tejja ku musolo kwokka ejjako ne mu bintu ebirala ekibaleesezza okunyunyuuta abannayuganda mulowooleza ku musolo muli bangala obunani temwagala kukola olumala nga mugamba mbuno people are parasites. You are the parasites to the community. Mufuuse parasite eri community. Ekifo ky'okukolerera abantu ate kati abantu be babakolerera. Then omugaso gwa gavumenti guba guluzinze. Omugaso gwa gavumenti guba guluzinze. Nesembyayo nga ngamba abavubuka abagenda okuma abe batikidde nange bwaliwe buti nga January natikirwa diguli nga abalala we bali naye bassebo ne bannyabo mukulike emisomo si byangu naye emirimu gya kunoonya bunoonya emirimu tewali bulijjo tubyogera eno nga mulowooza tebiriyo emirimu gya mwana waani omuzungu kyayita nepotism neera tandika kyosobola kwata ku kyosobola nga wetulabe kuba eddungi kwata ku kyosobola nga wetulaba ekuba eddungi bye mwasoma byokka munange si by'olina okukola omulimu gwonna ogukusala mu maaso kola olabe ng'ofunamu ky'ofunamu nga woosaba embeera tugikyuse olw'ensonga ng'eyo nsembyayo ekigambo kimu ekigamba for God and my country. Kulwa Katonda n'ensi yange.